Sorry, a few changes. Tujja kulanga abagole baffe nduzanga tumaze service nge tusooka okuwulira ekigambo kya Katonda tuke tubalange nate kama yeebazibwe. Twebaza Katonda atukuumye era atwagadde ekyo Mukama tukimwebaliza. Manyi nti gwe nange oli mujjulizi nti Mukama abadde mulungi eri obulamu bwo. Bannange si bwe kiri? Si bwe kiri bannange? Bwe kiri. Mukama tumwebaza nnyo nnyo olw'ekyo kubanga Mukama mukulu era wakisa era nga mulungi. Bannange abavubuka twagala okubeebaza mwebale nnyo nnyo okutambuza Desemba yonna ne January ne mukola bulungi ne muweereza Mukama. Twabaguliddewo omukutu weeguliye ogw'ekkanisa weeguli okuweereza era munywerere okuba nange. Abagenda mu masomero ag'ebisulo Kama jabawo omukisa nimwe abaliwo twagala tubenga tugenda mu maaso n'okuweereza. Kozi sine kyenyala okugerako nti nno twongere banne okukwata ku budde abasinga tukeerewa nnyo ate nga tujja mu yeekaalu ya Katonda. Emirimu gye tukolamu tetukeerewa naye ate mu nnyumba ya Mukama ne tukola tutya tukeerewa. Mukama ekyo akituyambire ddala kubanga ye wakisa. Njagala n'okuwa embalirira lwaki tunaba kuteekawo kapeti yaffe empya eyatuweebwa. Kapeti eyo yagulibwa era twebaza Mukama nti muno mweri ya bukadde buwanana. Bagituwa baatuwa n'omutima mulungi okusukka mu bukadde 6. Naye tukubireko Yesu mu ngalo lw'ekyo. Nga tunaba kuteekawo kapeti eyo tulina okutereeza ensonga ya wano. Tulinawo ebbatirizo liri wano. Tulina okuba tuliggala bulungi n'ebyuma wamu n'embaawo ennungi. Tubeere nti ne tuteekawo kapeti eri yonna ejja kuba nga ekavalinga wano wonna n'okwetooloola paka eri ebeere nga tetawaanyizibwa wadde n'akatono. Kati twagala okuba nti tukikolako bwetwali okuteekawo kapeti eri tudda okutya ku kisalaasala mbu ate tuuke wali ate sembeza wali naye nga ekitulwisizaawo kibadde kya nsimbi. Tutega obukadde 2,330 obukadde 2,330 okuba tukola ensonga eyo. Kale ekitulwisizaawo bwe badde abavubuka baffe bamulaba abo batuliddeko obukadde bw'ensimbi obuwerera ddala. Sijja nakubwogera. Baayagala holiday program, baayagala abavubuka abakuzeemu okuyimuka elite zaali nsimbi. Ne tukola holiday program ne twatula mu kampu. Sangamba buli obukadde obwo tomuza na kukirowoozaako naye bwatambula naye nga tunaba tubaagala gamba nti amiina. Ne tugamba kati ffe katwefiirize kapeti erindeko bano abavubuka bakole ki? Bamalirize
leka tukole ku bintu bino ebikwatagana ku kapeti yaffe. Kati ensonga eyo lwaki tukoze eki tuluddewo. Mukama yeebazibwe. N'ekyokubiri twakuŋŋaanya ensimbi okuba tugula ebyuma ebipya naddala mixer, sound mixer yebeera mu kalombo kali ak'ebyuma. Sound mixer eyo tetwagirina gye twagala okugula mu Uganda teyaliimu. Ezimu ezaaliwo nga tutuzeesiga. Kati abaali bagula ebintu ebyo ne basalawo tugigule okuva e Bulaaya, okuva London. Kati yasasulibwa mixer eyo ne tugiyisa mu online trading and purchases. Kati bweyita ku online okwo yasutilibwa neva e Bulaaya, kati eri ku ntebe kisaawe. Naye tukwire Yesu mu ngalo, mukoze bulungi. Naye omusajja w'omusolo Mwami Museveni ayagala omusolo gwe. Kati omusolo gukyatutawaanya okuŋŋaanya. Kati wetukyali awo tukkiriza Katonda nti Mukama ajjagabirira tujje ebyuma ebyo mixer eyo nga tugiteekamu munda mu sound muli n'ebirala ebigenderako. Bwe tulimiridde abooluganda, bw'obanga wakola omutemwa okuwaayo ku mixer eyo, tujja kusaba nti ensimbi ezo zireete zituyambe okuba nti tugenda mu maaso. Kati kankomaawo ku ebyo eby'okubajjukiza, tujje mutusabe nate ujje ne Bayibuli yo tugende mu kigambo kya Katonda. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza amakyago olwaleero ti obadde mulungi, obadde wa kitiibwa, obadde wa maanyi. Era Mukama ffe obulamu bwaffe ekamuli yakalaga nti oli mulungi era oli mwesigwa. Tuzze Mukama mu maaso go okulya ekigambo kyo mweno saavisi yaffe ey'Oluganda esookera ddala essaawa 2. Mukama ekigambo kyo kiwaako amafuta, era Mukama okifule kikina okubeera olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza linnyira kitaffe n'eri omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Nja kubasaba tujje Bayibuli zaffe tubikule mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri tugenda okuyiga olwaleero olunyolo olusookera ddala kutuuka ku lwa 20. Njagala okuddamu okubajjukiza nate tuli mu mwezi ogwa February ogwatandise olunaku olwajjo lwaleero olwajjo. Mukama yeebazibwe. Kakati guno omwaka mupya 2025 era n'omwezi gwe tulimu nagwo akano mupya ogwokubiri ogwa February. Naye ate mu Bayibuli oba kalenda ya Bayibuli tutandisa n'omwezi omujja omupya gwe tuyita ogwa Shevat, gwe mwezi ogw'e11. Bw'obanga obadde mu kkanisa muno tubalinga tukkatiriza nnyo okuba nti otegeera emyaka gyembi ebiri, omwaka ogwa Bayibuli n'omwaka gwe tutambulemu, kubanga tuli mu nsi eno baasalawo bakyuse Mukama bye yali akoze. Mukama yawa Musa kalenda mu kitabo ky'Okuva essula 12 n'atuwa omwezi ogwasooka Nisan, omwezi ogw'oddako kwa Iya, oguddako Sivan, bwe kityo. Naye omulabe n'akyusa ebyo byonna, Abaruumi ne babikyusa, kati nga bagamba nti kati emyaka giri 2025. Mukama yeebazibwe. Naye nga tumanyi nti nno omwaka tulimu olwaleero gwa 15,885 bwe tuli awo omwezi guno ogw'e11 ogwa Bayibuli. Kiki ekikulu ennyo mu mwezi guno? Bingi. Ebimu ku byo guno mwezi gwogera ku miti. Tumanyi nti n'emiti kintu kikulu nnyo. Mukama yeebazibwe. Osanga wewasize olwaleero wasize ku muti. Kiki kyeŋŋamba ekitanda ky'osolako kya muti? Entebe zitulako nazo ziba za miti. Kugamba omuti kintu kikulu nnyo byo bye tukola. Teriyo nnyumba gy'olisanga terinamu kintu kirimu omuti. Kati Mukama omuti agutujjukiza nti omuti guba mukulu nnyo. Era ne Yesu Kristo okufiira ku musaalaba gwali muti kwe baamuteeka. Omuti kikulu nnyo, tujjako emmere, tujjako ebyokulya, tujjako ebisiikirize, guleeta n'ebirungi, decoration nga bwe tuzimanyi. Era guno omwezi ogwa Shevani gwe gutulaga musanga abaana ba Isirayiri abawa ekyokukola mu nsi ensuubize bali bena okugendamu. Kati jjukira nti abaana ba Isirayiri bava mu nsi ya Misiri yali nsi eyabanyigiriza ennyo, ne bajja ku Mukama
naye kakati naawe olwaleero wava mu Misiri nga tunaba kulokoka gamba nti amiina. Kakati oli mulokole wakkiriza Katonda, era Mukama Katonda yakujja mu Misiri gye wali olimu ey'obubbi oba ya bwenzi oba ya bukaba ya bulimba ya kutya, kati oli mu nsi ensuubize ey'obulokozi gamba nti amiina. Mbadde nga mbatuddeyo ewaffe. Kati guno omwezi kye gutujjukiza ekyo kyennyini, era guno omwezi gwennyini gukwatagana n'amawanga 12 aga Isirayiri, naddala eggwanga erya Asha. Kati eggwanga lino erya Asha nga butulaba erya Benjamini n'abalala lyo lyali lya muwendo nnyo mu maaso ga Katonda, nga lyakugaziwa na kugaggawala na kulya nsi na kubeera nti ne bafuna ebisuubizo ebyo Mukama bye yali abawadde. Kati guno omwezi ow'oluganda, Mukama mujjukiza ebisuubizo bye byakusuubiza. Mukama mujjukiza ekigambo kya Katonda. Tobeeraawo n'ogamba ebyange byagana byalema. Jjukira guno omwezi gwa bunnabbi, gamba nti amiina. Beera ng'oli mukazi musajja ga Mukama wasuubiza kino yeyo kyawandiikibwa, wasuubiza ne kiri yeyo kyawandiikibwa. Kati Katonda kubanga ye mwesigwa olw'ekigambo kye aba ayina okukituukiriza. Guno omwezi gwakulaba nti ebisuubizo bya Mukama Katonda biba bituukirizibwa nga bwe kiri oba bwe kyasuubizibwa mu Bayibuli. Sande yaggwa twafuna omukisa omukadde w'ekkanisa Saamu yabuulira enjiri, era yali abuulira ku Bayibuli ey'obunnabbi oba obunnabbi obuli mu byawandiikibwa. Eno ng'ekkanisa guno omwaka ogwaffe Mukama atugambye tutambulye mu Mwoyo Mutukuvu ow'obunnabbi. Bw'omala okulokoka ofuna Omwoyo Mutukuvu, era bw'obanga olina Omwoyo Mutukuvu mu ggwe oba osobolera ddala okutambula mu mafuta ag'obunnabbi nga bwe tugenda okulaba. Era yatuyigiriza obunnabbi kye ki, n'atubuuza ebibuuzo ebirala, Bayibuli egamba ki ku nsonga eno ey'obunnabbi. Era n'abuuza nti obunnabbi bwo bukola butya, n'atunyonnyola bulungi nnyo. N'atubuuza nti what do prophecy, obunnabbi bugamba ki mu byawandiikibwa. Era nsukira bwe yamaliriza okubuulira enjiri, twasembera ku mmeeza entukuvu ne twala envinnyo n'omugaati. Era bwe twamala twasaba ne tugamba Mukama buli mbeera ze tulina zonna Mukama zikyuse. Bameka abaaliwo abaafuna okusabirwa Sande yaggwa, twabasabira ku Sande yaggwa. Amanyi ekkanisa yaffe twagala nnyo gwe oyige okwesabira gwe, gamba nti amiina. Buli wobeerawo ng'olinza kukusabira ensi egenda kukufunza ojja na kugyewuunya. Naye olina okubeera omukazi omusajja nga osobola okuyimirira ne weesabira, ne weesiibira, ne weesomera Bayibuli yo, n'obeera omukazi oba omusajja ow'amaanyi mu ggwe. Lwaki? Buli omu eyalokoka Mukama yamuwa amaanyi ag'okusaba n'amaanyi okulangirira ebyo bitaliiwo okubeerawo. Naye Sande ezimu tujja kikolanga nnyo, naddala Sande esembayo ey'okusembera okubasabirangako wamu nammwe, kubanga olw'ekyaba kyetaagisa naffe abasumba okubasabira. Naye nga ati kiro kankibabuulire, buli Lwakusatu nze mbeera ku mavivi ku lulwo, gamba ku lwange, weesomeko ku lwange. Mbeera n'omusumba Sendawula ne tubeera ku mavivi nga tubasabira mmwe buli Lwakusatu n'okusiiba. Kubanga Mukama yagamba Musa, sabira abantu bo. Mukama yagamba Musa abantu baali bafuuse ba Musa. Naffe tukikola, naye naawe olina okuba nga okola ki? Nga weesabira, ng'osoma Bayibuli, ng'osiibako. Buuza kulinaanye, osemba ddi okusiiba Oluganda? Mubuuze tulabe. Kati mutunulira nze. Buuza akulinaanye, wasemba ddi okusiiba? Kale, munjemedde, tugende mu maaso. Olwaleero tulina omutwe gwe tuyise mu Luzungu, how do we walk into Elisha's prophetic anointing? Mu Luganda, otambulira otya mu mafuta ag'obunnabbi obwa Erisa? Tugenda kulaba omusajja ono Elisha nga afuna amafuta okuva ewa Elijah. Era omusajja ono Elisha Mukama yamukozesa nnyo
kubanga yina amafuta ag'obunnabbi. Nafunye akafaananyi kano akalungi nga omusajja ono Elijah afuka amafuta kwono omusajja Eliya, mu Luganda tumuyita Eliya, mu Luzungu bayita Elisha, omusajja ono. Era omusajja ono Mukama yamukozesa nnyo, ebyamagero byali bingi nnyo ddala. Era Katonda wa Isirayiri yamusaako ekisa kyali kingi nnyo, n'akola ebintu ebitandisobose senga teyina amafuta gano ag'obunnabbi. Kankyogere bwe nti, oba nkyuse bwe nti guno omwaka Mukama watuyitidde tutambule amafuta gano ag'obunnabbi. Mukama yagala otambule amafuta gano aga Elisa. Kuba Katonda ayagala obeere ng'oli musajja oba omukazi gw'anaakozesa ng'ekibya, nga obulamu bwo Mukama abukwatako n'abukozesa okukola ebyo Mukama ye by'ayagala okole ku lulwe. Era tugenda okulaba bingi nnyo biki ebyaliwo eri omusajja ono Elisa. Era njagala kubayita ku lugendo luno olwaleero tutambule tulabe kiki ekyali ku mutima gw'omusajja ono Elisa. Era omusajja ono Elisa eyalina okukkiriza n'afuna okuganja n'atambule mu byamagero, embeera kizi yali alimu omusajja ono. Era biki tusobola okumuyigirako gwe nange naku olwaleero, kubanga ebiseera byalimu yali myaka mingi nnyo nga tugenda okulaba. Naye ejjukira nti omusajja ono Elisa yafuna omunagiro oba amafuta okuva ku Elijah, omusajja ono gwali ayise. Simanyi oba bino omukyala Kirumira bakikoppa wano kubanga omutabani omukulu ye Elijah, amuddako ye Elisha. Bajja tubuulira bulungi gye babijja, naye tugende mu maaso tulabe omusajja ono Elisa. Kati nga tugambye Elisa Mukama yamukozesa nnyo kuba yalina omunagiro guno ogw'obunnabbi eri obulamu bwe. Era omusajja ono tulaba nti nno yakwatibwako nnyo mu ngeri nnyingi nnyo eri obulamu bwe, n'aba wa mugaso eri obwakabaka bwa Katonda. Yali weebuuza ekibuuzo kino oluganda olwaleero, walokoka wakola bulungi, naye mu bwakabaka bwa Katonda ogasizza ki? Obulamu bwo obuvuddemu ki ekirungi? Mukama kyagamba kye kino nti ono omusajja oba omukazi ono kino yakimpa era nkiyina, oba mukeza ku kino oba ku kiri. Kikyogassa mu bwakabaka bwa Katonda. Guno omwaka ogwa 2025 twagala obeere nga buli omu nga ogasa, ng'olina ky'okola mu bwakabaka bwa Katonda. Kikyoweerezaamu, ki Mukama kyakutidde okukola? Obeere ng'obulamu bwo tobuyita buyisibu kumala budde. Kale wazze mu kkanisa n'ogenda yeekali nejja n'okomaoba. Obulamu bwo bulina okubeera ng'obw'omusajja ono Elisa, nga buyamba era nga bugasa. Era Mukama atuyambe nti ffe ng'ekkanisa tuleke okubeera obubeezi bwe tokulera engalo mu kkanisa, naye tubeere n'obuvunaanyizibwa nga tuyita mu kusaba ne mu kwegayirira ne mu kunoonya Katonda, nga tutema Katonda okumunoonya. Kati n'olwo Mukama atukozese ebyo byagala tukole. Jjukira nti buli kinoomu eyalokoka eyakkiriza Kristo ng'omulokozi we, Mukama ayina kyayagala omalirize eri obulamu bwo. Era gwe ky'onooba tokoze tekijja kukolebwa. Naye mu ggulu Mukama oli mugamba otya? Omanyi tubeera ku nsi, osobola okwewozaawozaako n'ogamba manyi anti mbadde bize, anti mbadde biki, anti siina kino, anti musomesa, n'ofuna ebyokwekwasa. Naye njagala okutegeeza ku lunaku olw'omusango tojja kuba na kyakwekwasa. Wadde naaka Mukama gyo vidiyo akulage nakuwa kino, nakuwa ne kiri, olina okukola kino, biri ludda nga amaaso ntengo, nakukola kino, naawe mwenyini ojja kwesalira omusango. Naye tusaba Mukama ti mu kkanisa muno tujja kwesalira musango, kubanga tumanyi ekyokukola era tugenda kukikola. Gamba nti amiina. Elisa kambayoku ku sampule emu ku byakola. Omusajja ono yagabanyaamu omugga Yorodaani, yasola omunagiro gw'ekkooti ye mu makati g'amazzi Yorodaani, n'agukasukako amazzi ne gawokanamu ebitundu bibiri, ne gadda eno amalala ne gadda eno. Era ye teyawuga mu mazzi gasala, yatambulira ku lukalu mu mazzi
ng'alinga akope byali mu kitabo ekyokuva essula 14. Omusajja ono Mukama yamukozesa byali bingi, ekimu ku ebyo byebyo. Ekyokubiri, omusajja ono yayamba namwandu mu kitabo kya Ssekabaka ekyokubiri essula ey'okuna, nga namwandu ono embeera yali emulemeredde. Omwami yali amaze okumufaako, naye omwami nga alese amabanja mangi. Obwana bwe alina 2-3 bumutuliridde n'emmere teriiwo. Ng'omukyalo namwandu embeera gy'alimu yali yakatyabaga, naye n'akaaba. Omusajja ono Elisa n'awuliriza, n'amugamba kiki olinawo? N'amugamba aniawo sina kye nina, nawo akati kamu bwe tumala okukalya tugenda kufa kubanga tulina mmere endala yakulya. N'amugamba kati ako kennyini ako koba onfumbira nange kemba ndyako. Twebaza Mukama, omukazi n'agonda n'afumba akagaati akaali kaliwo. Bwe yamala okukalya n'amugamba kiki olinawo ekirala? N'amugamba ninawo amafuta. N'amugamba genkana. N'agamba katono nnyo akenkanidde awo. N'agamba kale leeta ggala lyennene ennyo zonna ziteeke mu nnyumba. Omukazi n'agonda. Elisa Mukama n'amukozesa n'akola ebyamagero, n'ajjuza amatogero gonna agaali galiwo n'amafuta. N'amugamba genda ogatunde, omala okugatunda nsimbi zifune, ensimbi ezo okusasula amabanja gakubanjibwa, era bw'omaliriza ebisigaddewo byonna bibyo. Omukazi ono yafuuka omugagga mu ddakiika tono ennyo olw'amafuta g'obunnabbi ag'omusajja ono Elisa. Mukama yeebazibwe. Elisa omusajja ono n'awonya n'omwana omulala. Omwana yaliwo omukyala bali Sunamite, yali mukazi nga yali awo bw'atyo atya Katonda naye nga kisinziira. Naye ng'obuzibu yali alina nga talina mwana. Kati Elisa ono amubuuza, kiki oyagala Mukama akukolere? Mukazi n'amugamba, nze ndi mugumba, sizaalangako. Abakyala abali bayinza okujulya nti no teri omukazi ayagala kubeera mugumba, lemala kuzaala ku mwana. Si bwe kiri abakyala kale temuddamu. Oyogedde bulungi mukyala mawa. N'amugamba kati kino ekiseera kyennyini omwaka ogenda okujja ojja kuba olina omwana. Myezi 12 mwezi 9 gijjeeko 3 ojja kuba alabirya mwana we. Bwe gutyo bwe gwali ebigambo ebyava mu kamwa ka musajja ono Elisa. Era n'ebirala byakola ebirala mu Ssekabaka ekyokubiri essula y'omukaaga. Baali batema emiti n'embazzi. Kati omu ku bo atema emiti, embazzi n'eva mu kikolo kyakyo n'ebuuka, omanyi yagwa mu mazzi wansi. Fe n'akuba omulanga n'agamba, maama nze eno embazzi ebadde neeyazike. Mumanyi nti embazzi ebeera nsito, si bwe kiri? Bameka bamanyi embazzi? Mumufumbira ku kuuka na gaasi. Bano baali bafumbira ku manda ku nku. Kaakano embazzi bw'emala okugwa mu mazzi, Elisa n'abuuza, yagudde bitundu ki mu mazzi wano? Ne bamugamba yagudde ludda awo. N'abagamba mumpeeyo omuti. Ne bamuwa omuti n'asikotawo bw'ati. Embazzi mu buzito bwayo n'eyimuka n'ebeera ku mazzi. Mumanyi nti nno embazzi eba nzito, si bwe kiri? Naye embazzi yakola atya? Eyimuka ku mazzi. Mujjukira ebyamagero Yesu byakola, n'atambulira ku mazzi. Ne Petero naye bw'atyo, mujjukira bulungi. Kati mu ndagaano enkadde gyali kyekiri ekyamagero ekyo. Embazzi floated nekola ati netengejja ku mazzi. Mukama yeebazibwe. Kati omusajja ono Elisha bulugendo okulaba olwaleero, n'ekyakigenda kyakola ekirala kitugenda okusimbako ennyo essira, kwe kuba nti omusajja ono yawonya kamanda ow'amagye obulwadde obw'ebigenge. Ebigenge tugenda kubiraba. Obudde obwo bwali bulwadde nga bwa buswavu nga bwalaba Mukenenya. Bali nnaku zino tukimanyi Mukenenya yakyaka. Amazima ddala, oli bw'agamba nti ayina Mukenenya, kiki osobola okulowoozaako?
Kikyolowoozako namwe mumpa maanyi. Bwava bwaki Mukenenya yava luddawa anagi yayitira siwe kitulowooza bwe tutyo. Kakati nono leprosy gamba kigenze ebigenge bwebito bwe byali nga bw'obanga omuyina kitegeeza wayonoona, oli mufere, oli mubbi, oli muyaaye, oli muyaayo. Kati omusajja ono tugenda mulaba mu byawandiikibwa. Kale katubikule otwagambye tusome Bayibuli ennyiriri ezo tugende mu maaso. Bayibuli egamba bweti Bassekabaka ekyokubiri essuula ey'okutaano onnyiriri olusukira ddala pakola 21 tuyinza okukoma mu makati samwea. Tugamba bwe ruti awo Namani omukulu w'eggye lya kabaka ow'e Busuuli yali musajja mukulu eri mukama we era wa kitiibwa kubanga ku byoyo Mukama yali awadde Obusuuli okuwangula. Era yali musajja w'amaanyi muzira naye yali mugenge, yali w'amaanyi, yali w'amagye, yali musajja ng'aweebwa ekitiibwa naye yalina ekizibu nga mugenge. Bayibuli egambye nti awo Abasuuli baali batadde bibiina mu bunyanga ne banyaga ne bajja mu nsi ya Isirayiri omuwala omuto. Awo n'aweerezanga muka Namani. Awo n'agamba omugole nti singa mukama wange ali n'ennabbi ali mu Samaliya, kale yandiwonye ebigenge bye. Awo ne waba abayingira n'abulya mukama we nti bw'ati wayogedde omuwala ow'omu nsi ye Isirayiri. Awo kabaka ow'e Busuuli n'ayogera nti kale nno n'aweereza kabaka wa Isirayiri ebbaluwa. N'agenda n'atwala talanta 10 eza ffeeza n'ebitundu 60 ebya zaabu n'emiteeko egy'ebyambalo 10. N'aleetera kabaka wa Isirayiri ebbaluwa ng'ayogera nti kale nno ebbaluwa eyo bw'eribanga etuuse gy'oli, laba nkutumidde Namani omuddu wange omuwonye ebigenge. Olw'omusanvu. Awo olwatuuka kabaka wa Isirayiri bwe yasoma ebbaluwa n'asuuza ebyambalo bye, n'ayuza ebyambalo bye, n'ayogera nti nze Katonda nzite era nsonyiweko Katonda nzite era nnamye omusajja ono n'okutuuka n'antumira okuwonya omuntu ebigenge bye. Naye mulowooze mbegayiridde mutegeere bw'anoonya. Bw'anoonya ky'anaŋŋamba okuyomba nange. Awo olwatuuka Erisa omusajja wa Katonda bwe yawulira nga kabaka wa Isirayiri ayuzizza ebyambalo bye, n'atumira kabaka ng'ayogera nti lwaki okuyuza ebyambalo byo? Ajje eno gye ndi, kale anaamanyanga mu Isirayiri mulimu nabbi. Mukama yeebazibwe. Awo olw'omwenda Namani n'ajja n'embalaasi ze n'amagaali ge n'ayimirira ku luggi lw'ennyumba eya Erisa. Erisa n'amutumira omubaka ng'ayogera nti genda onaabe mu Yoludaani emirundi 7, kale omubiri gwo gulidda gy'oli naawe oliba mulongoofu. Naye Namani n'asunguwala neyeddirayo n'ayogera nti laba mbadde ngamba nti taleme okufuluma gye ndi. N'ayimirira n'asaba erinnya lya Mukama, n'asaba erinnya lya Mukama Katonda, Mukama Katonda we
n'ayisaayisa engalo awaali ekifo n'awonya omugenge. Abaana be Fafulani sonyiweko emigga gye Damasiko tegisinga bulungi amazzi gonna aga Isirayiri? Siyinza kunaaba omwo nemba mulongoofu? Awo n'akyuka ng'aliko ekiruyi. Awo abaddu be ne bamusemberera ne boogera naye nti, kitange nabbi, singa akulagidde okukola ekigambo ekikulu tewandikikoze. Kale tosinge nnyo byakugambye nti naaba obe mulongoofu. Awo n'aserengeta ne yennyika mu Yoludaani emirundi 7 ng'ekigambo bwe kyali eky'omusajja wa Katonda. Omubiri gwe ne gudda nate nga omubiri gw'omwana omuto, n'aba mulongoofu. 15 Awo n'addayo eri omusajja wa Katonda, ye n'ekibiina kye kyonna, n'ajja n'ayimirira mu maaso ge, n'ayogera nti, laba nno ntegedde nga tewali Katonda mu nsi zonna wabula mu Isirayiri. Kale nno nkwegayiridde, toola ekirabo ku muddu wo. N'ayogera nti, nga Mukama bw'ali omulamu gwe nnyimirira mu maaso ge, siitoole kyonna. N'amutayirira okukitoola, naye n'agaana. Katukomaawo, esigadde by'osoma oluvannyuma. Tulaba ensisinkano ey'omusajja ono Namani omukulu w'amagye. Asisinkana nabbi Erisa ng'alina ekyetaago eky'obulamu bwe eky'ebigenge. Era Namani ono yali musajja, kubanga yali musajja w'amaanyi, yalina n'amalala. Bw'agendewa nabbi amugamba, ate nabbi teyava neera mu nnyumba ye, yatuma mutumi mwana, genda omugamba oyo agende yennyike mu mugga Yoludaani emirundi 7, era n'olususule lujja kubanga lwa mwana muto. Omusajja ono Namani kyamuyisa bubi nnyo. Yali alowooza kunyeeyo omukulu ennyo, bajja kujja bamuveeyo bamureceivinga bulungi, bamwanirize, bamuwe kacaayi. Si bye yali aliko baaba. Namugamba, gwenda bugenzi mu mazzi wennyike, ojja kuwonyezebwa. N'agamba, bijja kuba bimpisamu amaaso. Naye bamala omuwooyawooya, omusajja ono n'ennyika mu mazzi, mazima ddala Mukama n'amuwonya. Mukama ffe yeebazibwe. Kakati abooluganda, biki bye tulaba mu buweereza bw'omusajja ono, amafuta ge yalina ag'obunnabbi? Omusajja ono Erisa rather, ekyakola ekyenjawulo ennyo eri obulamu bwe okuba nti yalina amafuta ag'obunnabbi. Ate Mukama gwe naye wayagala otambule mu mafuta ago, obeere Mukama ng'asobola okukozesa byayagala, obeere ng'okola. Biki bye tuyigamu? Ekisookera ddala nti mafuta gano Mukama awonya ebigenge, Mukama awonya endwadde, Mukama awonya embeera, Mukama akyusa ebitandise kusoboka. Amafuta gano ag'Erisa mafuta g'amaanyi, abalwadde bawona. Gamba nti amiina. Bw'obanga obadde otawanyizibwa eri obulamu bwo obw'okukkiriza, ng'olina ebirwadde bisukaali, pressure, byebyo, tugambe Katonda ng'amafuta gali aga Erisa bwe gaali, nange ganzikeko mponyezebwe. Era Mukama ayagala gwe nange guno omwaka tusabirenga abalwadde. Totya genda mu malwaliro. Abaluganda bakutawanya nti balwadde, baseeko emikono gyo kubanga gwe olina amafuta ag'Erisa. Makko 16 etugamba nti munassanga emikono gyammwe eri abalwadde, era bajja kuwonyezebwanga. Ab'okufa tumanyi okutya, naye ng'ali okusabira abantu, ogugwo gwa kusaako emikono, okuwonya si gugwo gwa Katonda waffe ow'omu ggulu. Mukama kyagala ky'obalina okukola okumukkiriza nti olina amafuta ag'obunnabbi era obulamu bwo okuwonya abantu abalala oba okusabira abantu abalala. Kati gwe bw'omala okukola ekikyo, Mukama n'akola ebibye. Gwe oli kibya. You are just a vessel.
Mukama yalakozesa gwe kubanga Katonda akozesa abantu okukola emirimu gye. Takolera mu bbanga, takolera mu mbuzi oba mu nkoko, akolera mu bantu abamukkiriza. Gwe oli kibya maaso ga Katonda era Mukama kyayagala obeere nga otegeera. Ekyokubiri, yiga okuwuliriza. Abamu ku ffe tusoma Bayibuli naye tetuzigondera. Osoma busomi nga asoma amawulire, New Vision. Bayibuli kitulaga kye kitulina okukola eri obulamu bwaffe. Era abamu ku mmwe obulamu bw'olimu olwaleero bulagira ddala kikyoli ggwe mu kukkiriza gwo. Tokkiriza, obeera mu kutya, n'obuusabuusa, n'okola byeyagala. Naye senga tukole bye Mukama yagala tukole, obulamu bwaffe bwandibadde bwa njawulo nnyo. Omusajja ono Namani yawulira niye yali aganya okuba nti agondera amateeka bamugambye. Bamugamba genda onyike mazzi, naye nibagamba kano kangamba katakana akasajja nze nyina nyenyika mazzi ndi kamanda w'amagye. Naye twebaza Katonda wamala omuwooyawooya nakkiriza n'agonda. Oluganda, wuliriza, kkiriza ate ogonde. Gamba nti amiina. Awatali kukkiriza, awatali kugondera Katonda, obulamu bujja kweranga bwe butyo. Togenda maaso, tokulaakulana, obeerawo bwotyo. Naye kukkiriza ne mu kutya Katonda n'okugondera ebigambo bye byokulaba ebirungi era obulamu bwaffe. N'ekyokusatu, prophetic crisis solution, okuddibwamu okw'obunnabbi. Tuli mu budde nga twetaaga ebisukkulumye ku bigambo by'abaana b'abantu, oba embeera ze tuyitamu, ebizibu bye tuyitamu, enjegere zitusibye n'ebyo byetaagisa okuddibwamu okw'obunnabbi, oba tudaga amafuta ag'enjawulo okuva ku ebyo tumanyidde nga bulijjo. Bwe kitabeera ekyo tetujja kugenda maaso, tetujja kukola Mukama yagala tukole. Ne Mukama ajja twewuunya nga yeebuuza gwe wabaaki yasiraana. Twetaaga okuba tutambula amafuta gano ag'obunnabbi. Mukama ayuzeemu ensisi, ayuzeemu ensozi. Mukama ateeka amakubo gatali. Twetaaga okuyuzaamu n'amafuta ag'obunnabbi embeera ze tulimu. Awabadde ebyuma, nga ebyuma biganye bitusibye, biyuzibwemu wala amafuta gano ag'enjawulo. Mukama waatwagalawo. Tetuyinza kusigala nga bwe twali omwaka ogwaggwa n'ekaakano omwaka ogwa olwaleero. Awo tetujja kugenda mu maaso. Mukama kyatuyitira bannange ng'ekkanisa, ng'amaka era nga buli kinoomu. Kati gwe ky'olina okukola, tokoowa kukola ky'olina kukola ekirungi. Tokikoowa. Kusaba tokoowa. Okusiiba tokoowa. Bayibuli tozikoowa. Okwenenya ebyo tokukoowa. Kuuma ebyo tuyuzeeyuze amaanyi aga Setaani tubeere bawanguzi. N'ekyokuna, mafuta gano aga Erisa tekuliiko kkomo. Tewali kkomo. Lwaki? Mukama Katonda waffe talina waanaakoma mwajja kukoma wano akome wali. Ye kisinziira kukkiriza kw'ogwe. Ffe abalemesa Katonda obutakkiriza. Naye ye Mukama Katonda talina waanaakoma. Erisa yagamba omuddu we n'agamba agendeyo omusajja omugambe agende yennyike mu mugga Yoludaani emirundi 7. Ekigambo ky'Erisa tekyatambuza embeera zonna. Simi kye yali akola, nezo senga yali asaba, simi bali yeebase, simi kye yali akola. Naye ekigambo kye yaweereza tekyalina kkomo. Kyakola ekyo kye yali agambye kikolebwe ne kibeera bwe kityo. Jala Mukama akuyimusa oluganda nga ekigambo kyogedde kiva mu kamwako kirina amaanyi. Era nga bw'olangirira by'olangirira bibeera bwe bityo. N'ogamba sijja kufa, sijja kulemererwa, amamaanyi ajja gasasula, nja kubeera musajja w'amaanyi, obufumo bujja kulama, sijja kubeera nga bwe nabeeranga. Kati ekigambo ekyo ekiva mu ggwe kirina kubeera nga kya bunnabbi, nga kirina amaanyi. Kikole ekyo kyagala kibeere era kikolebwe. Ffe okutula wano olwaleero bannange bwali bunnabbi. Twalinga wali ku lubalaza nine tulangirira nga buli sale Mukama tugenda mu kkanisa yaffe. Tugenda mu kkanisa yaffe
kanisa kizimba ekizimbe mu myaka 2 ku bantu betulina baba oyo bw'atabeera Katonda abeerani tulangirire era nizino badde ntebe zimulaba zino nga teziriko bantu tezibatiisa bagenda kujjula services yetugenda yetugenda eyo nga waggulu yo negenda kwejjudde yonna tulangirire juzi nafuna ekirooto etulisa nono etulisa mu yawali abantu bangi nga mbuuza genda kubateeka ludda abaana langirire eri obulamu bwo mbeera ki ezikusibye beera ne Katonda oyo atalina kkomo oweerisa tokkiriza mbeera kuzimbako kayumba waguza gana mafuta ageerisa gakuwaguza buwaguzi genda mu maaso Bayibuli tugamba mu Yeremiya nti nze Katonda teriyo kinnema era ndi Katonda akola ebyewuunyisa. Mukama ayagala gwe nange otambulire mafuta gano ag'omusajja ono Erisa ag'obunnabbi. N'ekyokuna amafuta gano ag'obunnabbi galeeta obulokozi. Ekyokutano rather galeeta obulokozi. Omusajja ono Namani teri mukkiriza, yali w'amagye, musajja w'amaanyi, njasabiggu era nga mukulwana toyinza kumwepankako, naye alina ebigenge, teri mukkiriza. Yamala kulaba kyamagero nga awonyezeddwa ebigenge naye kakazangama mazima ddala teriyo Katonda okujjayo, Katonda wa Isirayiri. Nze ndowooza awo we yalokokera. Eriyo abantu mu bika byaffe nga okulokoka kwabwe balina okulaba ekyamagero. Naye ani munagiro gwalina okuyitamu? Yeggwe, yenze alina kuyitamu. Olwokutaano twafuna omukisa mu kika kyewaffe. Taata wange yafa, naye kati omu ku baganda be yaraweza emyaka 75. Tuli kika kinene, tuli bangi mu kika ewaffe, bangi. Muliddeko bano ba Susan Muwonga abavuga emmotoka z'empaka. Mumuliddeko oyo mwannyinaze taata baffe ba Luganda. Era ffe ne waffe basebuguza abavuga emmotoka basajja bebo bagala nnyo ebidduka, amagulu tegalokoka ku mmotoka. Neze ndalokoka ebyange. Kati ne bagamba tugenda kukola celebration, tugenda kujaguza taata ono myaka 75. Naye nga omupango gwali gumu kubuulira njiri. Wali wano Nansana Lwokutaano tuli bangi ewaffe. Ate ekizibu nze nakulaba musibamanyi. Ngamba Mukama ntukola wonsobi wano kubanga mwe nanoonya omukyala nesanga kazini. Ebyo Mukama tobyenkola. Naye Mukama n'abeera muli yanfunye omuluuli. Kasina byakweraliikirira mbu ate ono ebyo. N'ekingamba kino twakola praise rally. Kasinguzi whatever. Nga kyeki kitukozesa ekyo nti abantu bafunama kulokoka bawulire enjiri. Era baguto bwe gwali. Navayo nga obudde tunaba kumaliriza bulungi, nalina okujjayo omwana abaana bakusomero, naye enjiri yabulirwa. Twasala tubeere ebibya. Baganda baffe abatugabana ab'omusaayi beere nga babulira ekigambo kya Katonda. Beera ekyokulabirako. Obeere ekyo Mukama kyasobola okukozesa abalala balabe byamagero mu bulamu bwo, ate n'oluvannyuma nabo bakkirize Kristo omulokozi waabwe. N'ekisembayo tubeere beegendereza nnyo. Obanga Mukama amaze okukozesa osabe Mukama esaala azizzeemu, tomala kwata buli kirabo kyonna. Ono omusajja Erisa bamuwa ebirabo, oli ejja n'eminagiro gyali mingi nga zise ne goodi, feeza, bikingoye. Negamba kale bina bitwale. Erisa n'amugamba gwe nno sigenda kukwata kantu konna. Olyoke otegeere nti no Katonda waffe gwe tukkiririzaamu si wa bintu, Katonda wa bakatonda. Beera mwegendereza oluganda. Kama bamaze okukozesa tomalaga yola buli kintu kyonna.
londobozaamu gy'onootwala nekyotootwala. Oba Mukama agambye tokwatako ku ekyo kite. Oba mumpuliriza? Mukategedde ako? Bakategedde. Njagala kunzika nga mbeegayirira. Guno omwaka tubeere banjawulo. Guno omwaka tukole ebyo bitulina okukola. Guno omwaka tubeere abakazi n'abasajja abalina okutambulira mu mafuta ag'obunnabbi obwa Erisa. Tobeera bubeezi bwoto kubanga obulamu bwo bulina ekkomo. Naye amafuta g'obwakatonda tegalina kkomo. Mukama kyatuyitira okukola. Tubuulire enjiri. Tubeere basabi. Tusiibe tubuulire enjiri. Tukole ebirungi by'obutuukirivu. Tulangirire akamwako kavemu birungi. Biruma amanze. Nze nfudde. Tebijja kukuyamba. Tojja kufa, langirira. Nja kubeera mulamu. Nja kuyita waawo. Maama atwadde obujulizi yagamba nze size kuziikibwa, nze kuziika mufu. Era bwe gwali, Mukama yeebazibwe. Langiga olulimi lwo n'akamwako kayiga okulangirira. Tubeerawo ebyange byagaana era bijja kugaana. Ebyange byalema yenna ewaffe tetuwangaala, tujja kukuziika. Beera omukazi omusajja atamya amafuta ag'Erisa. Njagala ovuname okuzibiriza ku maaso go, weta ku mutwe gwo. Mukama mugambe Yesu. Genda maaso mugambe nti Yesu nyamba nange ntambule mafuta mpa ku mulagiro guno ogw'Erisa. Nange mbeere wa mugaso. Mpa amafuta gano ag'obunnabbi obulamu bwange. Mbeere wa njawulo. Mbeere kyoyagala nze mbeere. Kubasaba tumire ku magulu gaffe. Tukoole erinnya lya Yesu. Tumanyi kusaba. Temwogera, njala twogere. Mukama musabe. Mukama musabe. Mukama mugambe musaba munagiro ogw'Erisa. Mafuta gano ag'Erisa. Tulina okutambuliramu. Oluganda Thomas obali oddawa. Thomas omupiteko akantu kange akampe. Genda maaso oluganda. Genda maaso. Gwe mwennyini weesabire. Yogera ne Katonda wo. Mukama nyamba. Njala kutambulira mafuta gano ag'obunnabbi. Mbeere wa njawulo. Mbeere kyoyagala nze mbeere. Weesabire oluganda tutuulya muntu yenna. Obulamu bubwo. Kweta mwezi embeera nze sibeerayo y'oyitira eyo. Naye Mukama mugambe ku mulundi guno Mukama nyamba. Ntambulire mafuta gano ag'obunnabbi. Mbeere kyoyagala mbeere. Mukama nyamba nkwatiraako. Obulamu bubeere bwa njawulo. Mbeere wa mugaso. Oluganda weesabire gwe wennyini. Orabakazani. Regeserere bayine. Rigazararara bayine. Weesabire oluganda. Guno omwaka gwa njawulo, omwaka gwa bunnabbi. Tambulira amafuta ag'obunnabbi. Mukama nteeka amafuta gano eri obulamu bwange. Orabasani. Regeserere bayine. Rigasatarara bayine. Regeserere bayine. Rigasatarara bayine. Rigazarara bayine. Genda maaso osabire oluganda. Genda maaso. Nakigenda emundala n'eyokubiri. Weesabire Mukama akukozesa obeere ekibya. Obeere ekibya mu maaso ga Katonda. Mukama akukozesa. Orabasata. Regeseterere barere. Riga satarara barere bayine. O babu ya magaswarara bayine. Regeserere bariyara bayine. Urubarara baraga satarara bayine. O Mukama watugamba guno omwaka mu kanisa muno. Tambulire mafuta ag'obunnabbi. Tubulire enjiri Mukama. Tubeere ekitangaala ayi Yesu. O Mukama tuyimusa amaloboozi gaffe Yesu. Guno omwaka Yesu tambulire mafuta ag'enjawulo Yesu.
ng'ageeresa agakola ebyamagero. Tutukkirize Mukama tuba tuyita okukola Yesu. Mukama tukwebaza. Mukama osaanidde. Mukama oli w'amaanyi. Mukama oli wa kitiibwa. Ogulumizibwenga ayi Yesu. Otenderezebwenga ayi Yesu. Tukwebaza Yesu. Oli mulungi, oli wa kitiibwa Taata. Tukwebaza Yesu. Mukama Katonda waffe omulungi. Taliba omusajja ono Erisa mu Bayibuli gwe wakozesa ebyamagero byali bingi ddala, n'atambulira mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu mu budde bwe, n'akola ebikulu n'akola enene, n'aggyayo embazi yali egudde mu mazzi amangi, n'agabirira omukyala namwandu era yina amabanja amangi, n'awonya omuvubuka eyali afudde, n'agabanyamu omugga Yorodaani. Mukama tukoola Yesu, tuwa amafuta ago Taata, amafuta ago ag'obunnabbi. Mukama tusaba nti otuyambe Yesu, nti gw'oli mukulu era oli w'amaanyi eri buli mukazi eri buli musajja yenna. Yesu otutambuze kabaka w'abakabaka, tukole tulibanga tulina okukola Yesu. Mukama asaba ekkanisa eno tuseka amafuta Yesu. Tekubeera bubeezi ng'amakanisa amalala oba okubeera abalokole ng'abalala, tubeere banjawulo nnyo. Kuba Mukama ky'otuyitira. Mukama tukwebaza munyera Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Mutukuvu. Amin. Tuyinza okutuulako katono nnyo, tuyinza okutuulako. Haleluya. Tuyite mu birango byaffe mangu. Twanjula abagole baffe abaliwo.